Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mbalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali ddala mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Kama tukwebaza olw'akawungeezi k'olunaku olwaleero, tukwebaza olwa buli ssekinnoomu, twaniza omwoyo omutukuvu ajja atukulembere byonna bye tugenda okwogerako okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba naddamu nti amiina. Kale olutalo wakati wa Grace Lubega owa Fanero ne Mutundwe Christian Fellowship lukudde ejjembe oba lweyongedde waggulu. Fanero wavuddeyo n'alangira Mutundwe obunnanfuusi okubanga beeyita nti ba mwoyo naye mbu ate batambulira mu kizikiza. Olutalo olwo luvudde ku kisaawe eky'Ekkololo nga bwe ngenda okubanga ate mbikuwa. Akatambi ako gw'ayagala okukawuliriza genda ku channel yaffe bagiyita Dreams and Visions, ojja kasangayo kadakika 16. Tetusobola kateeka wano kubanga Fanero akuba copyright. Buli video gye tukola nteekamu kiripu bwe kyana aba ayagala bagiggale. Kakati ojja kugendako ogwo omukutu ojja kuba okalaba. Kakati Kololo eyo yali ekozesebwa Jackson Ssenyonga. Jackson Ssenyonga n'avaayo ndowooza Fanero n'ataking over. Era Fanero agamba nti nze we nali ntakinga over nga bampa offer. Nasooka ne ntuukirira ministry bwe yali ekozesa ekisaawe ekyo. N'abuuza mukyakikozesa oba nedda, nti bali ne bagamba nedda, munasooka atakinga over. Kakati jjukira nti Mutundwe guno omwaka crossover yaabwe egenda kubeera Kololo mu kisaawe. Babadde bategekera ngaawo simanyi Wankulukuku, naye ku luno bagenda beera Kololo. Omwaka ogwedde ndowooza mwawulira Mutundwe yali egenda tegekera Kololo. Ebintu ne bimala ne bikyuka awo kubanga waliwo olukuŋŋaana lwa Nnaamu lwajja ne Mutundwe bamala ate ne bagijjako ki ne bakijjako ekisaawe. Kakati Grace Lubega agamba twawandiikira abakuvunaanyizibwa ku kisaawe ky'Ekkololo mu biseera byebimu bye tutera obbawandiikira kubanga buli mwaka olina okukola ki, olina obbawandiikira noba notifyinga. Naye obudde bwe baali basuubira okubanga bafuna reply budde bwayitako. Bwakati omu akola mu byensimbi mbu naafuna ekirooto nga babamye ekisaawe. Kati Grace kwe kugamba gendayo olabe. Bwe yagendayo yatuuka mbu ng'ate abakulira ekisaawe bakigabye, bawandiise ebbaluwa ng'ekisaawe ekyo bakigabidde ministry endala. Okitegeera? Kakati awo ne batategera ne babuuza why okubanga ate ekisaawe mukigabidde ministry endala. Ekisaawe kye tukozeseza emyaka 3 ne muvaayo ne mukigabira ministry endala. Kati Fanero agamba wa Grace nti waliwo abantu oba mbubeeyo Mutundwe yennyini eyo bajja ne bakonfesinga oba ababa mu kisaawe oba bamutunda awo simanyi. Naye agamba waliyo abantu abajja ne bakonfesinga ne bagamba nti baafuna enguzi. Lwaki bakonfesinga? Mbu baatya Katonda we gwalina baamutya. Ne bajja ne bamugamba man of God, ffe tutidde Katonda wo katukubuulira agakaawa baatuwa enguzi ate ne tusobola okuba mbu ng'ekisaawe ekyo bakola ki ate bakigaba. Mbu yagezaako okubanga ate asisinkana ministry y'Emutundwe bongera okwogera lwaki ate bagenda ne basaba ekisaawe kye bamanyi nti ate Fanero yebadde ekikozesa mu bintu byonna. Omanyi activities za Fanero ndowooza badde oziraba zonna ezisinga zibadde zikolebwanga Kololo. Mbu naye yayagala okumiitinga omukulu Alika Musumba Tom oba abavunaanyizibwa. Naye abavunaanyizibwa ndowooza baali tebali willing okumumiitinga kuba tebamutwala nga muweereza wa Katonda.
n'asindikayo abantu be basobola okuba nga bakola ki, be basobola okuba nga ate basisinkana. Kati naye temwavaamu ki, temwavaamu bibala mu nsisinkano eyo. Kati Fanero ne yeebuuza lwaki mutulwanyisa? Oba mwe mutambula mu kitangaala, ffe tutambula mu kizikiza, lwaki temukola bintu mu ngeri nnambulukufu? Oyinza otya okusaba ekisaawe ky'omanyi nti waliwo akikozesa n'otamwebuuzaako lwaki ate gwe nogera maaso n'okola ki? Ng'olowooza abo ate bo baba bagenda kola ki? Kati baba bagenda agamba bakolerawo, oba Fanero egamba nti ekyo kye bakola kyali kikyabongezaako okusaba ekifo kye bakozesa, naye ate ne bwe bagezaako batuukirira temwavaamu mbu bibala. Mbu n'agezaako n'anoonyayooko mbu spiritual father bw'oba omu ku bantu mu Uganda abasobola okuba nga abatabaganya. N'agenda n'amugamba judge between us, nze nabali sabe twali tukikozesa, lwaki batisaba? Okitegedde? Mbu ne bakugezaako okukubira omukulu essimu, omukulu neyeegaana. Mbu neyeegaana n'agamba kyaki yategeka abamu ku kanisa be baasaba sinze. Kitegedde? Mbu neyeegaana. Ndowooza Fanero teyafunawo kulamulwa kutuufu, ate n'omukulu n'ekisaawe n'atakita. Mbu naye yebaza Mukama nti ogwo omwaka tebaategeka. Mbu yabagamba wemba nze mpeereza kizikiza nga mumuweereza kitangaala, kale katulabe oba mujja beera wa 31. Twogera kwa 31 owa 2024. Okitegedde? Mbu naye era tebaabeerawo. Kati n'abagamba nti mulaba Katonda wange waki temwaliwo, lwambu waliwo conference za NAM zino nani allied whatever movements bino ebyaliwo, waliwo conference kale ate gavumenti nga terina parking Mutundwe ne babajjako ekisaawe. Kiva nti mwalabaawo Mutundwe yaleeranga Kololo, ate bamaate ne bikyuka waliwo essomero lye bagendako awo grounds ayo, ate mbu tebaasobola nakuddayo kiwa ewankulukuku. Fanero n'agamba kati temulaba Katonda yabalowalinga nti newe mwava ne ku level gye mwaliko n'abateekera ddala wansi, naye ne mutayiga ne mutategeera nti temulwanisa temujja kukisobola. Era n'agamba nti ebyo byayogeddeko byokka, it's just 10% or it's 50%. Akyalina biyitirifu, mumugende mpola, mumwegendereze. Luno lwanadda ajja kubaabya bwabya. Bamuyita Grace Lubega, Apostle wa Fanero. Kakati mbuno temwavaamu bibala. Musisinkano eyo gye yagenda babatabaganye. Manyi Bayibuli egamba Oluganda wakunyiisa kola ki, muyite musobole okuba nga mwogera. Kakati agamba mbu kyamala n'ategeera mbu lwaki Mutundwe yali ayagala ekisaawe ky'Ekololo, mbu baali bagenda kwapulutinga kyoto ekibi, evil altar in the nation. Mbu baali bagenda kukola ki, kusiguukulula ekyoto kya Sitaani mu ggwanga ekyali kisimbiddwa Kololo. Anti mu Fanero yali ebeeranga Kololo buli saawa. So awo waaliwo evil altar. Kakati Mutundwe kwe kusaba mbu esaanyeewo ekyoto ekyo ekyali kiteereddwawa, ekyali kiteereddwa ate saidi z'Ekololo. Okitegedde? Naye Apostle yasanyuse n'agamba naye nabawangula kubanga kwa 31 abagamba nti wowe Katonda gwe muweereza mutuufu mujabeerawo. Okomekereza Mutundwe teyasobola kubeera Kololo. Era n'abagamba mwalitegedde butegeeze nti mbu kyemulwanyisa temukitegeera, mbu eri katapira majjegere
Katonda we amwesiga waki w'amaanyi. Bwe yafuna obudde n'avuga neetoloolako awo mbunga ku 31 neetoloola ekisaawe n'alaba nga mmotoka ze zikoze ki ze zipaakinzeewo n'anakuwala nnyo n'agamba saa zino awaali badde abantu ate kati mmotoka ze ziriwo. Kati neebuuza singa baali bakiwaye gavumenti nga terina we paakinga mmotoka ye tebaali kimugjeeko. Awo ne neebuuza ye baali badde tebasobola kimuggyako nga gavumenti neyeekuba gye, simanyi oba yali badde kimuggyako oba nedda. Twaye ndowooza ye tebaali kimuggyeko. Kale kaakati lwe lutalo olukyagenda ki olugenze mu maaso. Omukulu ayembwa akaka ate ebyo byayogeddeko kati nnyo ku byalina bumumwegendereze kubanga ajja kwogera ebintu ebisingako awo olunaku lujja kutuuka temugeze ekyo kye mwakola ne mukiddamu ekyomutwalako ekifo kye wategekera temugeza ne mukiddamu mbuke muli kiddamu wee muti. It will be a disaster. Manye ekigambo disaster kajja kubeera kanyambeege katabaguko kennyini kemuli kigeza. Simanyi oba alisindika ttiimu ye kati awo simanyi naye temugezaako wadde okumwewerera temugezaako wadde kuba kyajja bakola ebisigadde mbw abisirisi abirese oba ye muweereza wa Katonda akuba owembw akuba awumbawumba n'ababuuza naye ab'emutundwe we are one family lwaki tulwanagana? Kati ab'emutundwe mwabajja okumbuulira oba muli one family lwaki mulwanagana? Ka video kabadde kawanvu nnyo kadakika 16 etusobola kabaleetera kubanga ajja buli video gye tuteekayo ng'erimu lubega batukuba copyright. Baba baagala channel bagigale kati tetukyamute wano twogera bwogezi nga tutaddeyo obutambi bugenda eri ku Dreams ojja kukola ki ojja kasangayo gye kali owulirize bulungi wadde ka Luzungu. So naye ate guno mwaka Mutundu yateegena beera Kololo kati simanyi who is a loser who is a winner. Singa babadde bagiddeko ddala ne bagiddiza Fanero Mutundu yali badde loser naye eri ensonga yaliwo it was understandable. Okuŋŋaana luli international kitegeera niyo yali baddeyo bali mugyeeko ekisaawe ekyo. Kakati Mutundwe yiyo egenda kuba nga ekuŋŋaanira Kololo ku 31 gyegenda okubeera era naffe nga There is Still Hope atutwala obuvunaanyizibwa buno okubagamba mwenna bannamutundwe oba abakkiriza mu buweereza obwo nti nga 31 bagenda beera Kololo. Mugende eyo bagenda beera Wankulukuku oba wali we baali last year bagenda kubeera Kololo. Kakati kisaawe kitandisa okuyombya abantu kisaawe kya gavumenti nekitandisa okuba nga kiyombya abantu ebyo gundi bye yalaba ani Serwadda Apostle ye n'agamba wayi atwegulire ewaffe gavumenti woginyiiza ejja kujjako ebyayo. Waliwo oba ng'oli ddalingi ate akasaale ne katuuka nga toli ddalingi bo kye baakola bafunye ewaabwe kuba naye bakimukolako Nambooli. Waliwo we yali akolokota nnyo gavumenti we yagenda okusaba Nambooli amugamba excuse us tewali ne bamumma. Kati ye amagezi gajja mangu baabo bafunye ground yaabwe. Kati ekkanisa ezirina obusobozi bannaye lwaki temufuna ground? Bakuba nti ekizibu twagategekera mu Kampala ekimanyi waliwo ebitundu ebiriranye Kampala nga waliyo amataka gali musobola okuba nga mugenda ne mufuna. So lwero olutalo Fanero ne Mutundwe ntalo zaabwe za munda era batosa zitegeera naso yimiriro n'abuulira enjiri naye ng'ali kuba lyakolokota. Kakati mbunagamba waliwo bulogo oba gwe baagula ba buloga ky'oyo
yagenda olaba ensonga ezaali wakati waabwe ate alaba ono blogger akolaki abyogerako ate nga mbu ye tanaba byogerako mu public. Mbu ate ngono blogger yagamba mbu lwaki Phaneroo alumba Mutundwe ife tetulina buzibu. Mbu yagenda ogerako mu comment section ate abaana be Mutundwe bamanyi banywa guteese abagamba ffe dali waffe tayomba buweza waffe tebuyomba na muntu yenna n'abatunuulira mbu n'agamba mwabatuukirira ate mwabalumba ffe n'agazi bali kwewozaako ng'olina agenda okwogera beekuba defense zegenda okwogera nga bankubye edda obusa nga bagamba you see is attacking. Naye ebya Uganda weebityo ebya Uganda weebityo obuweereza bwafuuka ani vaawo mpitewo buli omu ayagala yeefuga ekikye tayagala kimujjako. Ekimanyi nti awo obuzibu bwali butadde ku management eya Kololo ey'ekisaawe be batali beesigwa okitegedde kujawo nga nabo baali baluuzinze interest mumu kubanga singa mwalina enkolagana ennungi baali badde tebagaba kisaawe ekyo baalisoose bakubinaga waliwo wana bali ku applying ekifo kyammwe baali bamukyali interested so kyeka nabo baali baluuzinze interest mummwe okitegeera. Ate ekyokubiri nti ekyo kisaawe kyali kitize gavumenti gundi kisaawe tosobola kukibeerako na garanti nti kakati yawo nga mwasayininga contract naate olwo contract basobola nozitaminatinga okitegeera naye ekintu ekitaliko nti contract yino so saawa yona asobola okikujja kanere singa ekifo kisho singa ekyo ekifo kyali kya Phaneroo nga ikikibu ku bubwe awo Mutundwe yali badde nga musajja wali wawe abandi ebintu biri mu competition nabo ba-applyinga to try their luck. Kalwana n'abakwasizaako kati ndowooza Grace ekyamuluma yali tasuubira ku level ye nti basobola omuggyako ekisaawe aye ne bakiwa opponent we nti balinga ba opponent ne bakiwa omuntu ate we batalima kambugu obuzibu awo ne bongera okuba nga bukola ki ne bongera okuba nga ate bulabika naye byonna bannaaye ate bituyamba ebyokwerumaaluma nti ate ono naye ekyo kyemmanyi nti ye Pastor Tom tolimuwulira nga ddamu kali ajja kwogera ajja kunyega ajja kuliplayinga kati ono ye yalina obudde oddaawo n'abuulira ne komenti abaana ne bagamba lwaki tobuulira njiri kati ffe otubuulira tukole ki egenda obuulire Katonda. If you a man of God go and tell God let God judge. Kati obuulira crowd ekibiina nabo bali bize bakuba mu ngalo byaki ebyo what benefit bana balina comment sections enkambwe oba enkawo kale gwensongoozera bwotyo golooza ne mukyalo ku Phaneroo ne Mutundwe ne mukyalo Phaneroo agamba ekifo fe abadde bakikozesa myaka 3 kati tebasoose kutwebuuzaako oba tukyali interested oba twaluuza interest nga naffe wetwebuuza ku baali bakikozesa baali baani ba Christian Life Church Ssenyonga yali akikozesa nibatugamba tetukyayagala that's why we took it baali soose batubuuza bannaaye ekifo ekyo okitegeera so neze ndaba omuntu nambeemu okusooka okunenya management yaki management ya Kololo ye yagaba ekifo kuba Mutundwe nayo yali nga nayo wakola bidi ng'ofuna ekifo ekyawa naggulu walina abavuganya bangi mwakola bidi naye ne bakola ki n'owangula bali ne bakuwa alina ekyo ekisaawe njagala otegere nti era nabali bagezaako omukisa gwabe nga nayo wagamba kati kangezeeko oba basobola okukola ki okumpa ne bakuwa. Ekizibu kye tulina mu ggwanga lino Uganda bwe musumba looza mu bbede
omusumba alowooza munene kati okumukola ekyo babanga abamulowalinze alabanga bamulowalinze nnyo naye ffe gye tutaali ffe tuwulira byammwe bye tusinzirako okwogera Katonda amanye kiki ekituufu wama gwe mpa comment section awo Fanero ntuufu oba Mutundu entuufu oba management ya Kololo yeriko ekizibu ye yaleeta confusion eno kuba ye yali clearinze ab'e Mutundu nga bukyali ne bagamba ekintu waliwo akikozesa wano mulindeko tulabe tumwebuuzeeko ne basawo ne bakola ki ne bakigivinga out okitegeera so Mutundu egenda beera Kololo finally kuba buli omwaka naamu yabalemesa conference kati guno mwaka bali Kololo kati simanya Apostle statement ye bwe muli kozesaawo nga mwabalina Katonda omulamu kati bagenda kozesaawo simanya kakati awo simanya ngeri ebintu gyokola ki gyobirabamu kale nze osigala asukkakaawo naye nga lwero olutalo byali bya last year lwakuba nti bibadde bikyali munda bikkiddwa kati Apostle amaze n'akola ki n'amala n'abikubawo amaze n'abikubawo so bya Apostle Grace Lubega owa Fanero n'ensonga ze ne Mutundu Fanero ne Mutundu tebazikwasa era owulira n'enjiri ya Fanero bintu byakwekoona awo naye ndowooza gwe nkusaba Kristo ye Mukama uliriza Kristo iriza Kristo para Kristo aroze sizesoniwe abamu benoonyeza byabwe gamba Yesu nakulwaleero nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwe onsasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwe ntukuze mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu amiina era amiina ddala kale olutalo lwa Fanero ne Mutundu ndukomezaawo Fanero kyamuluma abavaayo n'akikuba mu public kyamuluma nnyo ate your rival kubanga ate yakututteko ekisaawe singa yali mulala ndowooza teyalinyeeze yali birese naye ate kyamulumira ddala nnyo okubanga ate Mutundu gwe bawadde ekisaawe ekyo nze ndawo obuzibu buli ku management ya Kololo gye balina okubanga ati ye yalisoose okupiininga kubanga nkulaze nti naw baali baluze interest mu ye tebaali maze gakigaba naye Mukama yasalawo Yobu yagamba Mukama yagaba era yatwala kati kkiriza ti Mukama yatwala asobola okuwa ekisingako awo Fanero tokaayana kale Apostle Lubega nkutumiddeko nnyo muli mukwano gwange oyo Lubega ne Mutundu mbaagala nnyo ne Pastor Tom mukwano gwange nnyo mukwano gwange enjiri gy'abuulira ekola omulimu gw'amaanyi nnyo so abafaniro temukitwala nnyo personal Apostle abamanya muyita Apostle wafu agenda na mixing awo vocabulary ne bakuba bukubi ngalo baba bitegere bate babitegedde ngalo nezikola ki ngalo nezivuga akati bamanyi gakweragako baki simanyi ne mu byonna twagala anga ate Bible yewangula Bible yebetwala ki obuwanguzi kale katwetolemu ko Katonda tugenda kubanga tudda n'ekintu kyaffe ekisembayo olunaku olwaleero shalom. Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.